بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Program ya ibuzo nga bulijjo tulina mukadde wa Sheikh Abbas Zubairi Senkuba director wa Mukono Islamic Institute wano mu Kigombya nate bwe tuzze okubeera nga twanukula ebibuuzo byammwe nja kusaba Sheikh abuuzeeko naye tweyongere mu program eno. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. وصلى الله وسلم وبارك وعنهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. tumwebaza wekitiibwa Allah tumutendereza tumusaba Allah sokusasira kwe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abawuliza ba Rawda Islam Media tuddamu nate okubabuuzaako nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh tetujja kulwayo tutandikire mugana waffe abuuza nti eminye egibeera ku bisenge obusiyambu gyogerako butya era kituufu girwaza ensimbu. Amma ekyokulwaza ensimbu ekyo sikiinaako bujulizi wabula kyetulinaako obujulizi nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalinga alagira maama waffe Aisha n'abeera n'olunyago oba effumu mu nnyumba ye nga yakukuba binye ebyo. Boogera bingi baga nti gye gyasinga okukuma omuliro gwa nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Abalala bagamba nti ebintu byonna babikoola okubeera nga bizikiza omuliro nga Allah aga nti ya naaru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Naye ebyo bye byasinga osseesaamu n'okukola ensonga lwaki bikubwa. Ala kulli nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalagira okubeera nti tubitta era ebyo tubitta babita wazag oba alwazg. Ebyo ebinye bibeera ku kisenge amateeka g'eddiini gatugamba okubitta. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim alindejje agamanikira mulakitya okubeera ne kapa enzirugavu mu nju. Okubeera ne kapa mu nju enzirugavu oba enjeru oba eya white. Embweya enzirugavu nabbi sallallahu alayhi wa sallam gyatugamba okubeera nga yo tugiganya tugikuba era naga nti fa innaha shaitan ogisanga kwate jinja okube kubanga ki sitaani. Amma puusi sinnafuna bujulizi bwenaba mbufunye inshallah nja buleeta obulaga nti nayo tugiganya enzirugavu. Puusi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuuza kuzo yaga nti hiya min at-tawafina wat-tawafat alaykum. Ebyo bwe bisolo bimuwangaala nabyo byetoolola mu mmwe ne bigenda eno ne bigenda eno ne bigenda eno okuwangaala nabyo la ba'sa bihi wallahu ta'ala alam. Nabuuza agamba nti kiramula kitya okuwangaala ne kasuku mu nju yo. Kasuku ayinza okuba ategeezaamu enkusu kino ekinyonyi ekigira abantu babikozesa okuva edda nedda. Siinaawo bujulizi bukiziiza kuwangaala nakyo so la ba'sa bihi. Wallahu ta'ala alam. Ono omuganda waffe abuuza agamba nti singa omukazi afuna olubuto naye nga agamba nti naye nga simuwoowanga naye olubuto olwo nga nkasiza ddala lwangi Sheikh nsobola omuwoowa nga Ramadan tennatuuka. Jjukira bulungi genda mu maaso. Agamba nti ekiseera agamba nti ekisiibo kyabo abatali bawoowe tekikkirizibwa. Njukira bulungi nti twayogerako ku issue eyagala okusembera bwetyo nti omukyalo olubuto tebamuwoowa kikisookera ddala. Mukyala bwabeera lubuto tetumuwoowa okujja ku abashafiya bagamba nti singa olubuto tukakasa nti lulwe bwakakasa nti lulwe ayinza okuluwa ayinda shafiiya naye nze kawulu kyensomesa abantu era nga kyekituufu omukyalo olubuto tetukola ki tetumuwoowa. Amala kuzaala lubuto olwo waluzaala bwati genda owuwe bwaza tuyisawo bbanga ki nekwolwo lwennyini lwazadde kubanga omwana asobola omuzzaayo eryani wabula tetukkirizibwa kugenda naye mu nsonga za bufumbo ng'akyayina omusaayi gw'ekizadde nekwolwo lwennyini lwazadde kubanga obujulizi bwajja nga Allah aga nti hatta yada'na hamlahunna. Idda y'abakyala bali yali ayogera ku idda naye abawali mu baalaba nti omukyalo ow'olubuto nabbi yatugaana ofukirira ekimere ekitali kyaffe. Amakulu sala amagezi gonna okubeera nga olinda amala okukola ki okuzaala kijja kuba kikola bulungi. Wabula omuntu ayinza okuga nti lwange abamu ku bawali mbalaba nti nedda yadde nga lulwo omwana si wuwo omwana si wuwo
kubanga omukyalo ono atannaba kufumbirwa abeera nga kitooyi. Ono ayendeddwako siga buli mukyala yina naye ayendeddwako abeera nga ttooyi. Wabanga ono asobodde okujja n'amwendako kiba kitegeeza n'abalala basobola okujja ne bakola ki ne bamwendako. Yensonga lwaki shariya eziyiriza ddala omukyalo okubeera nga awoowebwa ng'ayina ki ng'ayina olubuto amala kukola ki neeteekawo n'ebibonerezo ebikakali ku muntu yenna ayagala okukola ki ayagala okubeera ng'akola ekikolwa eky'obwenzi. Tusaba Allah tutaasa obwenzi. Ati abuuza naga nti Ramadaani bwetuuka ekisibo ky'omuntu ayina omukyala atali muwoowe tekikkirizibwa. Butuufu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man lam yada qawla az-zur wal amal bihi falaysa lillahi haja. Omuntu yenna ateresa ebikolwa byaki bya bwononefu zur ebyo zur tegezaamu omuntu okufeerafeera bintu nti qawlu zur omuntu okwogera ebyakalebule omuntu zur yagamba atalekaayo ebikolwa ebyo wala amalu bihi n'okubeera nga abikolerako n'okubeerawo obubeezi falaysa lillahi haja. Allah talina kyakwetaagamu fi an yadaa taamahu wa sharabahu okulekayo emmere yo n'okukola ki n'okunywako. Kitegeeza ki nti omuntu yalibadde yeeresa ebikolwa ebifaanana bwe bityo wabula abawalimu bo balaba nti okusiiba kw'omuntu oyo tekubeera kukyamu. Bwasiiba okusiiba kutuufu naye asigaza ezzambiri. Bwasiiba okusiiba kutuufu naye asigaza ki asigaza ezzambi. Wallahu ta'ala a'lam. Ono abuuza agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuuza bino ebintu by'okunaaba ekyogero simanyi mudalasini simanyi munnyo ekyogo akayaayaana agamba nti bituufu era agamba nti bituufu bye bijjako ebisiraani era bikkirizibwa mu Busiraamu. Ekyogo amalewa n'agamba nti bikkirizibwa mu Busiraamu era nzikirizibwa okugenda eri ababitunda okugeza nga senga bamweyana. Ekyogo ekyogero n'ebifaanana bwe bityo si byaffe by'Abasiraamu. Berekera abashiriku abo Abaganda. Wabula wabeerayo eddagala lyonna ng'omuntu alinaaba mu kyogero mubeeramu eddagala eriyamba ku lususu z'abaana nga tekuliiko bukwakkulizo omuntu asobola okulyeyambisa naye nga taliise kiri kye baaliyita yeyambisa onaabe. Wabula okukozesa ekyogo ng'osuubira nti mukisa n'ekyogero okuba nti omwana agenda kuba wa mukisa kikolwa kya bulabe kirimu ishraaku billah. Lwaki timulimu istihlal okuddira ebintu halal owekitiibwa Allah byatassaako ki byatassaako bujulizi nga ki ngoga nti omutto gwe guti gwa mukisa agaba omukisa ye Allah era yatubuulira ebirimu omukisa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina okutubuulira nti kino kirimu omukisa. Bwabanga Allah si yakitubuulidde asobola okiyisiriza ku lulimi lwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye bye yatugamba ebirimu omukisa temuli mukayaayaana. Abaganda baga nti omwana bw'omunaaza akayaayaana bakuyaayanira buyaayanizi. Olw'omuddo guli awo baguyita buza beera guza nagwe baga nti kogunaaza omwana tagenda kuddayo funa mukisa mu nsi. Kati okweraguza n'emiddo okweraguza n'emiti waliwo ekika kya shiriki Obusiraamu kye bwateekamu. Ayagala okulaba ekyo asoma ekitabo kya Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ekiyitibwa Kitaabu Tawhid. Kitaabu Tawhid yannyonnyola bingi mu kweraguza n'emiti okweraguza n'amayinja ng'atulaga nti okweraguza nabyo nti kino kirimu omukisa kino tekiriimu shiriki. Basahaba bagenda n'ebiso byabwe nga bakasiramuka bali hadithu ahdi bil islami bakayingira Obusiraamu. Omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam batuuka bagenda Hunaini bava kuwangula Makka bamugamba nti ya Rasulallah ja'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Omubaka wa Allah tuteerewo omuti tuteekeko ebiso byaffe tufune emikisa nga ne bali bafuna emikisa mu muti ogwo. Nabbi n'agamba nti Allahu akbaru thalatha Allahu akbaru Allahu akbaru qultum wallahi kama qala banu Israila li Musa ij'al lana aliha kama ilahan kama lahum aliha. Omwogedde ekigambo ekinene kweraguza na muti mugulimu omukisa era guteekako ebiso bawangula. Mwogedde ekigambo wallahi ng'Abayisirayiri bwe baayogera nga bagamba Musa bamugamba batya tituteerewo Katonda nga na bano balina baani
aina katonda so kyabulabe nnyo okweraguza n'emiddo y'ensonga lwaki tugaana abantu okunaaba ebyogoyogo ebyo wabula mubeeramu eddagala nga baali likomendinga lisobola okuwonya olususu lisobola okuwonya ki teri kubuusabuusa abantu balikozese wallahu ta'ala a'lam. Mwinaffe Saida ali Abu Dhabi agamba nti singa omusiraamu alaama nti bw'anaafa gundi yajja okumunaaza naye ng'oyo gwalaamidde si musiraamu agamba nti obusiraamu bukyogeraho buti. Omuntu afaanana bw'atyo tetutuukiriza ddaame lye. Allah atukkiriza eddaame lye okulimenya. Lwaki? Nti akola emikolo egyaffe egy'okunaaza abafu baffe tabeera mukaafu. Akunaaza atya nga tamanyi bwe banaaza? Kiwulidde? Summa ba'da dhalika laysa waraa al-kufri shay. Teriyo kisinga bukaafu bubi mu nsi eno. Nusuusu zonna ziraga nti laysa waraa al-kufr shay. Teriyo kisinga bukaafu buki bubi. Kati bw'oba otunuulidde saba Allah tabaraka wa taala atusaasire. Bw'oba otunuulidde omukaafu agenda kunaaza ki era agenda kugamba ki omuntu oyo? So tugamba nti eddaame tulikyusa. Allah yatuwa olukusa yagamba nti faman baddalahu ba'da ma faman khafa min musi janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Yenna atyamuone eyalaamye nti teyatereezezza kati ng'oyo n'alongoosa n'agamba omukaafu tajja kunaaza fala ithma alayhi tayina nsobi gy'abaakoze. Inna Allaha ghafurur rahim. Wekitibwa Allah aba yamusonyiye dda, wekitibwa Allah aba yamusaasidde ddi, aba yamusaasidde dda. Tugamba tutya? Tugamba nti asobola okubeera nga agibwawo ne tuleeta abasiraamu abamanyi ensonga ezo ne babeera nga bakola ki? Ne babeera nga banaaza. Wallahu ta'ala a'lam. Muganda mwanyinaffe Sharifa ali Saudi Arabia agamba singa afuna udhu nga ku salatu dhuhuri akizibwa okukozesa udhu oyo ng'asaala n'asala ku asiri ne magharibi pa ku ishaa'i. Twakiraba omulundi guli ne tugamba nti wuzeemu ekkirizibwa okukola ki? Ekkirizibwa okufunibwa n'esaala esswala zonna. Wabula ekiri mu sunna nabbi yajaddadanga amakulu yafunanga wuzu buli ssola. Bw'oba osobodde ekyo ekyokufuna wuzu buli ssola mwanyinaffe ky'oba okola wa barakallahu fi. Mwanyinaffe Asiya ali Masaka agamba nti singa ayawukana ne bbaawe mu mateeka naye nga tamuzaddeemu mwana yenna Sheikh nzikirizibwa bw'afiirwa okumuziikirako era bw'azaala okumuyozaayoza era agamba nti nzikirizibwa okusigala nga nnyumya naye. Okumwozaayoza okumudabirira amateeka g'eddiini tegaggaana wabula toteekawo embeera ate ng'eyedda. Toteekayo embeera ng'eyedda. Allah kyatuga nti wala tansawu lfadla bainakum. Edde mmaze akabanga katono temwerabira bulungi bubadde wakati wammwe, mubadde munyumya, mubadde mukola ki mubikole, wabula ate temusukka ekkomo erituusa ate okulowooza nti ono bbaawo. Era abamu batandika okugamba nze yasooka mu ddya wano ne yeeyitanga omukyala byo byaggwa yali ndagaano omukadde yakola ki yaggwako. Kati twatandika bipya era omusajja oyo si bbaawo ayina kubeera nga ba ajaanibi abantu abeebweru abasigadde abalala okujjako ekisigadde nti musigala nga waliwo enkolagana n'omuziikirako ebyo tebirina buzibu babikole. Wallahu ta'ala a'lam. Muganda waffe tuyine Masiko Jumaa ali Mbalala abuuza olugalo luno lwe tusitula ku tahiyya tuluvaayo ddi okutandika okulunyeenya? Olugalo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayigirizaako ebigambo bingi ebyajja mu hadithi. Hadithi ezajja ezisooka zagamba nti wakaana yushiru bisababa. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatandikanga tahiyatu yalinga asonga olugalo. Nekijja mu riwaya nti wakaana yuharrikuha yad'u biha, yalinga alunyeenya ng'alusabisa. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali mbagazi wa nnyo awo nga Ibn Uthaymin yaraba nti kye bayita wakaana yuharrikuha yad'u biha, onoonyaamu ebifo ebirimu edduwa wonyenyereza wokka. Tahiyatu lillahi wassalawatu tewali dduwa. At-tayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu awaliwo edduwa. Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh waliwo edduwa. Assalamu alayna waliwo edduwa wa ala ibadillahi as-salihin waliwo ki waliwo edduwa.
ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah tewali dua wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu Allahumma salli ala Muhammad awali we dua gena ngononya dua weri yebwe atu byalaba mu mbereyo naga nti oba okulunyenyo okuva ku ntandiko paka kuki ku nkomerero nabwe kityo tashahud bwe tuba tusonga olugalo waliwo abayina enkola nga bwatuuka ku kiga nti ashhadu an la ilaha illallah nalyoka alusonga bwati enavaayo nga emikono agitadde bwati nyolugira bwati attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin nalyoka agira omulundi ashhadu an la ilaha illallah ekyaba kyogera tekiriiko bujulizi kabeere muwalimu nga yakyogedde tekiriiko bujulizi ekituufu kiri nti olugalo tulutandikira tahiyatu wekola ki wetandikira nabwe kiti oba onyenyeera otandikira tahiyatu wekola ki wetandikira wallahu ta'ala alam. Muganda waffe Abdussamad Kamuli Busoga agamba nti okukuba amataali n'enniya ey'okuyita abantu bajje basome obusiraamu bwabwe abuuza nikiramula kitya. Ettaali liriko obujulizi mu sunna nga nabbi waffe alayhi salatu wassalamu inda alulama ajaza yalikkiriza fil walaim. Walaimu ye jami walima yembaga mikolo gyaffe egy'embaga okuzuuka baga konna sobola okuyita ki era yalikkiriza wa fil a'yad kuyidi wala buli obwali mu nyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abubakar yayingira asanga buyina akataali we buyimba nga kubaka ki akataali ako kati Abubakar naga nti amazamilu shaitani fi baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam emirere ja sitani mu nyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yali yebiso omutwe gwonna bwati nga yebiso okuva wansi paka waggulu kyavaga nti da'uhuma buleke fa inna likulli qaumin eid wa hadha eiduna buleke kubanga buli kibiina kibeera n'eidi yakyo naffe no iki eidi yaki kati wekitibwa nabbi yakkiriza ettaali fil a'yad kuyidi wa fi alwalaim oba wa fil walima ku mikolo gyaffe kubaga bwaffe abawalimu abamu balaba nti ettaali eryo okulikuba eyali badde alikuba ekituufu kiri nti yali badde mukyala kubanga mu ahadithi zonna zetwalaba tetwalaba musajja mukulu ng'akuba ki ate n'omukyala ne balondamu nti balina kubeera baki abamu balaba nti nabbi teyakomeka ate nga biri mu bintu ebya bulijjo ebyokweyagala amakulu n'omusajja asobola okukola ki olikuba. Wallahu ta'ala alamu khayra alhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyetwalaba basahaba bakola omuntu kyali badde akola insha Allah. Ekyokubiri entanbihi eri abantu tukira nnyo kigamba abantu ti abantu babeera bakambwe ennyo ku ttaali eryo n'okuliziiza naye ate ne batatunuulira buzibu buli mu bintu manakiri ezibeerawo ku mikolo egyo sanga abakuba ebifaananyi ujja okyusambu oti nakuba ekifaananyi ugira bwoti kifaananyi naye nga manakiri kuliko n'omuliro gwa Allah tabaraka wa taala bitamwa musooke mulwanyise bino ebiriko omuliro omunene n'atafaayo ku kifaananyi naye naga nti kale ettaali ligende era ow'ettaali n'amulaba nga mubi nnyo tuufu ow'ettaali gwe twaligambye nti kaleko kuba kuliko obuki obujulizi. So meseji yange tugobe manakiru muki mu mbaga tugobe ebitamwa muki mu mbaga. Wallahu ta'ala alam. Muganda waffe agamba nti Qur'an yeka ku Nabi sallallahu alaihi wasallam abuuza nti bamanyiki abaagikuŋŋaanya Qur'an eyo era agamba nti bamanyiki abaagikuŋŋaanya n'abaagiwandiika. Bw'oba otunuulidde ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an we yakkira ng'emusseeko abantu abasinga obungi tebaali bayivu. Obujulizi we buli Allah agamba nti huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula yatlu alaihim ayati. Yoyo Allah yassa ku bantu abatali bayivu okiwulidde nga tebamanyi kuwandiika kyeyali ategeeza tebamanyi byakuwandiika yabassaamu omubaka yatlu alaihim ayati abasomere amateeka gani ga Allah. Kati nabbi nga waali mu butuufu okukuuma Qur'ani oba okuwandiika Qur'ani kwali kutonotono. Abantu bawandikanga ku lahaif bipapajjo bya miti bawandikanga ku ahjar nga kwe bakuumira Qur'ani abalala nga bakuumira Qur'ani. Kyovula bantu basahaba basinga obungi Qur'ani bagikuumira mu bifuba byabwe
wasanga nga basahaba basinga obungi Qur'an bazikumira mu bifuba byabwe olinga akwata Qur'an era ekyo Allah yali ekiwa abawarabu naye okukuuma Qur'an bwe tunuulidde mu ulumul Qur'an subject ino namba bagita ulumul Qur'an oba usulul Qur'an tutunuulira Qur'an ebirimu ma'rifatu asbabin nuzul okutunuulira ensonga ezaaviirako Qur'an okukka ma'rifatu awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala okutegeera aya kye yasooka okukka na kye yakola eyasembayo n'ebirala bingi nawasikh annasikh wal mansukh aya ezasangulwawo ne aya ezitakola ki ezitasangulawo so tugamba tutya tugamba nti eyo ilmu namba nene bagamba bwe bati bagamba nti Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mukusookera ddala waliwo basahaba baalinga bawandiika mu bo mwalimu Ali mwalimu Zaidi mwalimu Ubay ibn Ka'bi mwalimu ne basahaba abalala baki bangi abakuumanga Qur'ani nga bagikuuma mu kugiwandiika ne mu kugikwata mu mutwe wabula nabbi bw'amala okufa Qur'ani yalinga ewandiikiddwa ku bintu ebyenjawulo maliba wandiikiddwa ku mayinja wandiikiddwa ku bisenge Umar ajjeri Abubakar Siddiq amugamba nti kathurati mauti sahaba okufa kw'abasahaba kukoze ekikuyitiridde fahalla najma kitab Allah au naktuba kitab Allah fi mushafin wahid au fi kitabin wahid olaba tetwali badde tuwandiika Qur'ani mu kitabo kitya kimu Abubakar yaga nti wallahi la af'alu shay'an lam yaf'aluhu rasulullah yalayira naga nti sigenda kukola kintu ng'omubaka wa Allah teyakikola Allahu akbar olwaleero ebintu ebyangungu omuntu byali badde alabira ddala nga ainul bid'i nga ye bid'a yennyini twanguyira obikola naye ono khalifa wa nabbi awamu n'okubeera ne Qur'ani yawandiikibwako naye agamba nti wallahi la af'alu nkirimu n'obulungi bungi la af'alu shay'an lam yaf'aluhu rasulullah sigenda kukola kintu kize kyesaalaba nabbi Muhammad akola amakulu teyalabako nabbi ng'akuŋŋaanya Qur'ani mu kitabo kitya kyava agamba Umar agamba nti nenzirayo demuga nti wallahi innahu la khair demuga nti Abubakari ya khalifata rasulillah owange gwe khalifa w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu la khair kyenkugamba kirimu obuki kirimu obulungi kyava mugamba nti la af'alu shay'an lam yaf'aluhu rasulullah sigenda kukola kintu nabbi kyatakola agamba nti nemulemerako hatta sharaha Allahu sadra Abi Bakari tusa Allah bwe yaggulawo ekifuba kyani kya Abubakari Abubakari n'awandiika Qur'ani yayita Zaidu bun Haritha bwe mbaseerabidde bwamuyita n'amugamba nti oli muvubuka akyali embavu genda onoonyereze buli awo wali Qur'ani ewandiikibwe Qur'ani n'etandika okukola ki okuwandiikibwa kwe kukuŋŋaanya Qur'ani okwasooka ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu okukuŋŋaanya Qur'ani okwokubiri yali sahaba bwe mbaseerabidde baali bamuyita Huzaifatu al-Yamani agenda mu Iraq asanga abasomerayo Qur'ani ng'ensoma gye basomamu yeewuunyisa abantu qira ezaali badde tafsiriya oba qira eziri shadha ezaawukana ku nsoma entuufu oba ku lulimi olutuufu olw'aba Quraish ng'osanga omuntu ng'asoma Qur'ani mu lulimi luno luba nga bw'onaalaba oluyaayi ng'alusomera mu Qur'ani kiwulidde kakati kyanyiza sahaba najja eri Uthmani gwali mulembe gwa Uthmani namuga nti munnange tukuŋŋaanye Qur'ani ebeere mu lulimi lutya lumu abantu bajjemu ensoma ze babadde basoma mu nnimi ezitali z'Abakuraishi ne batandika okukwata Qur'ani ogizza paka bwe babeera nga bagiwandiika ku lulimi lw'Abakuraishi n'efuluma naye nga ensoma ziri 7 nga nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam bwe tuba tutuuse okunnyonnyola ekyensoma nakyo tujja kinnyonnyolako oba hurufu 7 ezakkirako Qur'an tujja kiraba kati Qur'ani bwetyo bwe yakuŋŋaanyizibwa na bwetyo ow'ekitiibwa Allah bwe yagikuuma ng'agikuumira ku bifuba by'abasahaba ne ku maliba Allah aga nti inna nahnu nazzalna dhikra fetwa Allah yeyassa ki Qur'an Allah yeyassa Qur'an wa inna lahu lahafidhun era Qur'ani eno tugenda kugikuuma buli kiseera kyonna
kiseera nga nabbi wali tujja kikuuma nabbi bw'anaaba avuddewo tujja gikuuma Allah ajja gikuuma fi suduri nnansi wa fi suturi agenda gikuumira mu bifuba by'abantu ne ku mpapula okutuusa kiyama bw'enaaba enaatera okutuuka Allah agenda kugijjawo mu bifuba by'abantu ne muki nga bwe kyajja mu hadithi musnadi gwa Imamu Ahmad yagamba nabbi wafe alayhi salatu wassalam hatta la taqumu ssaa'atu hatta yurfa'u alqur'anu min as-suduri was-sutur aw kama qala alayhi salatu wassalam qiyama tegenda kutuuka okutuusa nga Allah Qur'ani agijjeewo mu bifuba by'abantu ne ku mpapula riwaya endala yaga nti la taqumu ssaa'atu hatta la yuqala fi ardi llahi Allah Allah yagamba nti qiyama tegenda tuuka okutuusa nga imaani evudde mu bantu nga n'ensi ya Allah eno tekyayogerako kigambo Allah Allah. Aisha agamba nti n'omuntu okugamba mama waffe Aisha bwatu byekivuna nti yalla tugende yalla namshi kiwulidde bawarabba kikozesa nnyo yalla namshi nga nakyo takyakiisa mu kamwa amakulu abantu bagenda kubeera nga boonoonefu babi nnyo wallahu ta'ala a'lam. Muganda wafaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Nze Kito Muzaffaru nsinziddeho yima Sheikh Mbuuza okwakulizo ki obuteekeddwa okujjula Mungu nakkiriza edduwa zaffe omuntu okukkiriza edduwa ye wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagenda anokola obukwakulizo omuntu bw'ateekeddwa okuteekawo n'owekitibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda abwogerako nti omuntu waba akoze kino edduwa ye Allah akola ki agikkiriza. Ekisookera ddala owekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala ku lulimi lwa nabbi yatulaga nti omuntu bw'abeera nga mulyazaamaanya owekitibwa Allah takkiriza ki takkiriza duwa ye era owekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala ku hadithi eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam gyeyayogera yaliyogera hadithi nga erimu abantu baki abantu bangi yayogera ku musajja ali mu lugendo yaga nti inna Allaha tayyibu la yaqbalu illa tayyiba Allah mulungi tasobola kutwala okukkiriza okujjako ebiki wa inna Allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah yalagira abakkiriza bye yalagira abaki abatume kati kyava agamba nti oluvannyuma lwe naga nti thumma dhakara rajula yayogera ku musajja yutilu ash'atha agbara asenyusa enviiri agubye agubasidde kyava agamba nti yamuddu yadaihi ila sama amakulu aliko obubonero bw'olugendo atambudde nnyo afunye ebizibu atandika okuwanika emikono mu waggulu aga nti ya rabbi ay Allah wange ntaasa wama akaluhu haramu naye ng'omusajja oyo muli waki haram mashrabuhu haramu anywa haramu wamalbasuhu haramu ayambala haramu wagudhiya bilharami aliikirizibwa ki haram. Nabbi yabuuza nti fa anna yustajaba dhalika omuntu alya haramu afaanana bw'atyo omulyazaamaanya ani ayinza atyo Allah okukkiriza edduwa ye so akakwakuliza akasooka ye muntu okubeera nga si muki si mulyazaamaanya talyazaamaanya bintu by'abantu talya haramu tanywa haramu nga byali alyaki halali. Akakwakulizo tuyinza obutabumalayo akakwakuliza akokubiri omuntu agenda okusaba edduwa atendereze ku Allah era asalire ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajja yajja hadithi eri mu Tirmidhi ajja asali sala nabbi amulaba alayhi salatu wassalam bwa mulaba ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amala asimbula edduwa yajja n'asala bwe yamala n'asimbula edduwa nga tatendereza Allah yadde okusalira ku nabbi kyava amugamba nti ya hadha owange gwe ahmidillah soko tendereze kwani ku Allah ahmidillah tendereza kwani ku Allah thumma salli alayya oluvanyuma nsalirako kyavaga nti thumma sal tu'ta oluvanyuma saba kyoyagala kyonna Allah ajja kukola ki Allah ajja kuwa so kitegeeza nti omuntu agenda okusaba edduwa mwana watusala amagezi otendereze kwani ku Allah ekyokubiri sala amagezi osalire ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu agenda okusaba edduwa ekyali badde ekirungi abeere ala wudu'i yali badde nga asaba ayina ki wuzu okujjako nga tewali
bweta amakulu tewali busobozi bwa kufuna wuzu naye yalisabye edduwa yalibadde ala wudu kuba Allah ayagala nnyo omuntu okubeera nga muyonjo bwamutuukirira nga muyonjo w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala kyangu nnyo okukkiriza edduwa. Waliwo n'ebintu ebirala nabbi bye yatulaga nga omuntu asobola okubikola edduwa Allah n'agyanukula mu byo okusabirako wansi ku sujud. Yagamba ti ala wa in nuhitu an aqraa alqur'ana inda as-sujudi wa inda ar-ruku'i, Allah yanziza okusoma Qur'ani nga nyenze ku mavivi ne wansi. Fa amma ar-ruku' fa u'azzimu fihi rabbi, ate ruku' ngamba subhana rabbiyal azim tendereza wani Allah. Wa amma as-sujud fajtahidu bid-du'a, ne yagamba nti ate omuntu bw'ateeka ekyenyi wansi anoonye edduwa yonna fakaminu an yustajaba lah. Owekitiibwa Allah yanguyirwa nnyo okwanukula edduwa y'omuntu ng'atadde ekyenyi wansi. Tugamba tutya? Woba osobola okusabira wansi, sabirako wansi. Okusaba ekiro nga wakayimuka mu tulo n'osaba edduwa ng'omaze okutendereza ko Allah ekigambo nabbi kye yagamba, era Allah yanukula edduwa ye. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa alihi wasallam ng'agamba mu sahihi Muslim, yagamba nti man afaaqa min nawmihi, yenna ava mu kiro kye agamba nti faqaal, n'agamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. N'ayogera ekigambo ekyo thumma qaal, oluvannyuma n'ayongerako na kino walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyi al-azim. N'ayongerako ekyo thumma salla, n'asalayo essala qubilat salatuhu, Allah akkiriza essala ye. Aw daa, oba n'asaba Allah edduwa yonna ustujiba da'watuhu, Allah yanukula ki? Edduwa ye. Bingi nnyo ku dduwa, naye n'omuntu okusaba nga asiibulukuka, owekitiibwa Allah akkiriza nnyo mu kiseera ky'okusiibulukuka edduwa. Lwaki? Ti omuntu bw'aba asiibulukuka akaseera ako waliwo edduwa y'omusiraamu nga Allah agyanukulirawo. Wallahu ta'ala alam. Saba Allah atugase n'ebyo atuwa okubeera ntuteeka mu nkola. Allahumma amin. Sheikh Maliza tufundike n'ebibuuzo bino bibiri. Naam. Muganda wange Saddam Laden agamba assalamu alaykum. Kozi wali oyagala okulaba ku Saddam Laden. Abadde wano. Wali wano. Oyo muvubuka abadde wano muwanvu tumulabye. Yakwetaaga okumulabako. Wali. Agamba nti agamba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Intiqafu Sheikh elamulwa etya? Itikafu. Tetunatula lamanzani. Itikafu sunna. Itikafu sunna. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagikola, oluvannyuma lwe abakyala be ne bagikola, ne basahaba bagikola, n'abalongoofu bazze bagikola. Wabula itikafu eyo eriko ebigambo by'abawalimu bangi. Minhum man ra'a, mubbo mulimu abalaba anna al-itikafa la yakunu illa fi 3 masajid. Waliwo abalaba nti itikafu tebeera okujjako mizikiti emeka. Olwa hadithi eyajja ng'eraga ekyo. Yaga nti fi masjidi hadha, yaga nti la yushaddu rihal, tetukkirizibwa kusiba ngugu genda mu muzikiti gwonna illa fi 3 masajid, okujjako mizikiti emeka. Yali ali Madina n'aga nti fi masjidi hadha, mu muzikiti gwange guno, wa masjidil harami, n'omuzikiti ogwewa gwe Makka, wa masjidil aqsa, n'omuzikiti oguli e Jerusalemu eri e Falastini. Kati yagamba nti itikafu oba okusiba emigugu tekikkirizibwa. Waliwo hadithi eyajjadde ng'erimu obunafu ng'eraga ekyo. Abawalimu abalala nga ne maama waffe Aisha yendaba ye aga nti itikafu fil masajidi kulli, itikafu ya mizikiti gyonna ebbanga limala nga giyimirizaawo ejjama. Omuntu waddembe ogikola ki? Ogigendamu n'oyimiriramu n'okoleramu itikafu n'osaba n'obeera nga otendereza Allah, osaala, okola azikaari mu mbeera efaanana bwetyo. Kakati maama waffe Aisha alaba ekyo, n'abamu ku bawalimu balaba ki? Balaba ekyo. Waliwo basahaba nga Huzaifa nabo balaba kirala. Kakati waliwo abalaba nti fi masajidi kulli, mizikiti gyonna tewali. Waliwo abagamba nti gibeera mu jajjumaat, ezibeera mu jjuma. Naye ala kulli ekigambo kya nabbi kirinze nkiteekako nnyo obwongo, ekyagamba nti tetukkirizibwa kusiba ngugu, nga nti ekyalibadde ekituufu Allah amanyi ekifo kyaffe, ajja tuwa empeera yaffe. Omuntu ne bw'aba tagitudde ng'alina enniya ennungi, Allah amuwa empeera ye kasita obeera n'enniya ey'okutuula itikafu. So la itikafa oba la yushaddu rihal, tetusiba migugu genda mu muzikiti munsulemu.
illa fi masajidi thalatha. Ekyo no mwana wattu nze kyensomesa abantu era kyemmanyi nti kyekituufu yadde nga ne aqwalu endala zikola ki gyeziri. Wallahu ta'ala alam. Dr. Abdul Shakur Ntulume from National Referral Hospital Butabika agandi Sheikh singa abantu bafa 10 ba family emu agandi singa abantu 10 bafa mu family emu naam tubaziika tubasalira tutya eswala yawe tubasalira tutya wamu n'ekyo nga mulimu n'abakyala n'abaami. Ekituufu kiri nti bwe tuba tusaalira abantu abo tubasaalira mu nsaalira ya kukulembeza bakulu n'ababaddirira mu myaka ate tutandikira ku basajja then tulyoka tuzaako abaki kyala tupanga jeneza bwe tutyo paka wali netuyimirira wano netusaala. Bwe tubanga jeneza tetutegeezaamu jeneza zino jeneza tutegeeza maiti zennyini zetupanga tupanga maiti ezo paka eri gye bayita janaza ye mayiti omufu okoze olabika obadde ogamba kano kanaashi anaashi kana ketusituliramu kano bwe kabanga kaliwo kamu tubateeka mu misaalo abalala tuteeka ki sobola okubeera nga tubapanga paka eri era abamu bagamba mbawalimu tukulembeza wabeeramu abawalimu abamanyi tukulembeza mumanyi tusooka wano ndyoka tuzzaamu ki tuzaako amuddirira mu kutegeera bwetulabamu omusajja abadde atya nnyo Allah gwe tukola ki gwe tusembeza wano tugenda nga tuteekako abaki abalala bwe kiba kikaluubiridde nga kikaluubiridde mu mbeera efaanana bwetyo tusobola okusaalira abameka abiri abasatu bwe tutyo paka we tukola ki we tubamalawo saalira bano ne tuziika tusaalira bano abalala ne batwala ne baziika. Enziika bwe tubanga tusobodde okuziika kirindi tusobola okuziika kirindi mu kabbuli ne tugisima nga mpanvu ne tuteekamu kyaliwo okwo ku lutalo lwa Uhud nabbi ng'aziika ababiri kyaliwo abataddeyo atya mwana Adani basiba mwana Adani eyaffe obusiraamu tusobola okusima shaq n'okusima ki n'okusima kali ku kisenge newankubadde nga wajja obujulizi nga nabbi aga nti ashaqu lahum wallahdu lana naye nga mwana Adani tuzisiba mu nsima bbiri okusima wakati wennyini wano ne muteekako olubaawo n'abaasa bihi oba okusima ku kisenge atuyinza okugenda nga tuzipanga bwe tutyo nga tuzisima bwe tuti mu kinnya nga kineneko bwe tuba tusobodde osimira buli omu kabbuli hadha huwa al afdal ekyo kyekisinga obuki obulungi. Wallahu ta'ala a'lam. Onaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Ali Bukoma Nsimbi Kawoko Town Council agamba nti Sheikh okuwanika emikono oluvannyuma lw'esswala nga tulina tukulembeddemu tuli mu kusaba Allah era nga fenna tuddamu nti amiina. Edduwa ezo ziri zitya? Edduwa oluvannyuma lw'esswala nga waliwo akulembera esswala lam yunkal an nabi amakulu tekyajjibwa ku nabbi Muhammad wala alkhulafa arrashidin al-arba kabeere ba khalifa bameka abana wala attabi'in n'ababagobe wala sahaba wala tabi'ina wala tabi'in tekyalabwako ku bo wa innama fi'lun fa'alahu ba'd an-nas waliwo abamu ku bantu bebakikola tugamba abantu nti khayra al-hadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukirajanira tukiveeko obulungamu obutuufu musomesa abantu adhikaali oluvannyuma lw'essala gwoteekawo edduwa nga twakamala essala ekisookera ddala gwoba weeyise nabbi ng'oddidde nabbi byeyateekawo ate gw'otaddewo biki bibyo tolaba nti oba weetadde mu kifo kya nabbi fe amakulu nabbi talina makulu fe tukolere ku bibyo gwe byotaddewo ebyokusaba ki edduwa obulungamu obulungi ne bwe buliba bwenkana butya bwe bulungamu bwa nabbi Muhammad era bw'oteekeddwa okukolerako katukugamba nti we tumala esswala waliwo azikaalizaawo mu zo nabbi we yamalanga okusaala n'aga nti assalamu alaikum kabbara yaleetanga takbiira nti Allahu akbar. Sahih Muslim
bwekityo bwe kyajja Abdullah ibn Abbas bwatu yagamba nti twali tumanya okukyuka kwa nabbi okwawukana mu swala nti avudde mu swala bitakbir. Ibn Uthaymin yagamba nti imma bitakbir, nabbi yagambanga nti Allahu akbar kama yafalu kathirun min ikhwanina, nga bakola bangi mu baganda baffe nawane Uganda wekiri. Naga nti au Allahu akbar, oba ekigambo ekyo Allahu akbar yali ategeezaamu ebigambo bino subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ayinza okuba yali ategeeza ekimu ebibiri, kati akoze ekimu ku ebyo abeera ku kiki, ku kituufu. Mu adhikaari endala nabbi istaghfara thalatha, yagamba nti astaghfirullah 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikrami اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. kati atobuladi nabbi bwe yateeka ugobo obujjawo noteekawo ebibyo tulaba nti obozze mu kifo kyoli talina makulu ffe katugoberera ebibyo katugoberera ebibyo. So ffe tugamba nti asigala nabbi yowokuntikko era tugoberera bibye ebibyo gwaga nti tuwanike emikono la abantu mubayigiriza adhikaali z'oluvannyuma lw'ejjuma lw'essola bazisome mu ssola zonna. Ate Ramadhaani bwejjanga bakyusaamu waliwo eyalamanzaani yokka ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Dhikiri tugisomeseza wano ndi si ntuufu. Abagireeta bapangirira buki, bupangirizi bapangirako eno bakwatako eri bakwatako eri, naye dhikiri eyo mu butuufu amakulu gaayo n'okujogera nnungi, naye ekifo gye bagiteekamu si kyayo. So tugamba tutya? Tugamba khayral hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, obulungamu bwa nabbi Muhammad mu Ramadhaani oba wabweru wa Ramadhaani bwe bamalanga okusaala azikaali baleetanga zezimu ffe kye tumanyi. Wa barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan wa nafa bikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Akadde katulidde empinga naye nga tujja kubatandikira program ya ebibuuzo bisigaddewo tujja basamugumikirize tubeere nga tulyanukula. Mutusonyiwe bannange, batusonyiwemu olw'ensonga nti nabadde ngenze kunzijanjabamu. Waliwo enzijanjaba ey'obusiraamu ate nga nkulu nnyo, bagita hijama y'okulumika. Omuntu bw'abanga ayina omutwe ogumuluma, ayina omugongo, ayina olususu luganya okutereera n'ebirala, bakukolako enzijanjaba efaanana bwetyo osobola okutereera. Nabbi yagikuutira n'ababaka abaatusookawo nga Ibrahimu kigambibwa baagimukuutira bw'agendako waggulu. So nabadde givuddemu nga baŋŋamba nti sooka kuwummulamu naye bwe kibaga bwe kiti bwe kyabadde tusaba mutusonyiwe insha Allahu taala. Omulundi ogunaddako ebibuuzo tujja kubeera nga tubimalayo. Nja kusaba muganda waffe asaze we tukomye insha Allah tujja kutandikirawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abayizi tuddamu ng'ennaku z'omwezi lumu muleta abayizi. Senior 4 etandika wiiki eno yennyini, etandika enkya. Olwokutaano batandika briefings zaabwe, then ku Monday basimbule. Senior 6 naye enaatera insha Allahu taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.